Mwana kuba nine noma mwana omuyayi wange mwana babereddewo nnyo mwana abanupu mwana Kyagulanyi beramu mwana omuyayi genda omulabeko mwana tumayeko ku bantu bagende balabe kiwani kikumuyaye golina eddoboozi ddene mwana newakoleyo ka post nowatagenda nakola ka post Kyagulanyi kale walayi Kyagulanyi nembera omukulembeze w'eggwanga next president aye fiki kyabadde kisetinge okwatibwa kwa fiki kwabaddemu okupima awe nkugambidde empalana yo eri straight forward kuvawa Uganda waneno waffe negenda mpaka Saudi negenda mpaka ate teri Saudi yokka eri buli wamu mwana mmwe buyaye mmwe mubeeremu bagenze baddemu abamutwala Bangambe Saudi Arabia waliyo embeera y'aba promoter okweteekako embeera by the way nakyo weekiri bo bennyini beesetinga aba promoter be Saudi Arabia kati fiiki baddemu abamuyita waliwo ne banniga abamuyita banniga nga bamuwa obusente butono nga baddemu bo batopingako kweza sente ne bazikubisamu emirundi ebiri nasalawo agendewa eyo ne bali baddemu kategeera promoter musajja sijja mwogera nze mumanyi eri kati bafani bange bonna abanjagala bonna ate kyabanjagalako kino bade sinajijja hole nyama ntono wekiri nenga Shatta Empire kwetuli Shatta to the world tuli ne nyama ntono fit champion yo wayo kiri kitya kabaka wangiyo wangiyo soko babuzeka batulaba nyama yo mwana kawani kiba meni mwena mbeera kyeri eyo bameni ati mwana abafani bange mwena mwana mbatumidde mwena mugamba muti eyo gye muli mwena abali Saudi Arabia abali Taka abali Oman abali US abali UK mbeera ki mwena mwana yangamba ne nyama ntono ina bafani obajjo era obakolera bike okuba ngo ina bafani mbalina lwansonga abanjagala lwa bigambo byenjogera n'embeera zange ze neeyisaamu nsonga so akuva eri kuwandira muntu nga takoze ensobi nzija omuwandira ng'akoze ensobi kati bafani bange bonna abanjagala bonna ate kyabanjagalako kino bade sinajijjaho nyama ntono wekiri naye nga ate gomba ddene mwana Shatta mbeera kyeri embeera eri fiti mwana naye amawulire si malungi mwana Gaza mwana musajja baamulidde Saudi biki kwegamba biri bitya soko otwe ku information wakati mwa bali close ku musajja biri bitya Shatta kyengendo soko kugamba kikino waliwo embeera eriwo embeera eyinza obanga evaamu nze njirabanga politics kwati bakwagaza kuleka kulimu politics mungi so nga mwana obeera omwana abantu nga bagamba amawulire ago naye abasinga obungi amawulire gensinga okufuna so nga nze nasembayo okwogera naye ng'alinnya Nnyonyi we nasemba okwogera naye segera naye abo basajja abo mwana balimu engeri ya politics mungi kati bagenze baddemu abamutwala Bangambe Saudi Arabia waliyo embeera y'aba promoter okweteekako embeera by the way nakyo weekiri bo bennyini beesetinga aba promoter be Saudi Arabia kati fiiki baddemu abamuyita waliwo ne banniga abamuyita banniga nga bamuwa obusente butono nga baddemu bo batopingako kweza sente ne bazikubisamu emirundi ebiri nasalawo agendewa eyo ne bali baddemu kategeera promoter musajja sijja mwogera nze mumanyi erinnya naye ng'alimu omusaayi gwe sajja kwogera mu kamera wange nze mujjukira nze siri munabyabufuzi mwana katoga promoter abeka yanooma n'ateekawo embeera naye kyennyini promoter yanooma n'ate ng'ebyo ebyokunoma bya kidongo kibaba balina omanya gaza eri buli wamu
tujja banona nyama ntono kati okuva lwe bamukutte mwamuwulizaako mumanyiwa waali biki na kyekigenda mu maaso eri gyali shati ekyo kiyinza n'okundeetera okukaaba amaziga ekyo kyoyogedde kiyinza n'okundeetera okukaaba amaziga nsonga tano wange okukyanga agenda siddanga mumuwuliza essimu zonna tuzikubako nezaba abakazi tuzikubako essimu teziyitamu naye ng'ate mwana kyanakunyota ne wange kubanga simuwuliza amawulire g'okukwata wagakusanzeewa wagategedde otya nze gansanze waka mu bbaala ewaka ewafiki Gaza ate nange ogategeera nalabidde ku akawunti yani ya Shatter Empire interview gye yagyeko iPhone genda ogenda okuteekako essimu yange okuteekako imo yange abona abali Saudi Arabia baŋŋamba kintu kimu waliwo kyali wange bamuyita Tibaga Peter promoter Peter yaŋŋambye ensonga ezo zonna embeera zonna eziriwo eziri Saudi Arabia nga mwana ezo embeera zonna zaki kikimuleeta politics ne Bulaaya waliwo bagamba nti waliwo video yakoze ku airport nga yena byayogera nga yena bagamba video eyinza okuba yavuddeko ensasagge ey'okukwatibwa kwe gansoke nterere noterera mwena abaliyo nga mulowooza tugenda bawa ssente mumanyi projekiti z'abagaba ssente gye ziri mukisegeera mubeeremu mwana yagenza okugenda okwogera ekyo mwana nga kimususeko obuyaye mumusabiriza nnyo ssente kyagamba ye mumulabanga wa MK project oba mumulabanga wa SK Mbuga Egaza teriyo bisawo bya ssente mwana tannakalaba naye akyanoonya nga yoti mwana waliwo nange kale abamu abansaba ssente naye era mwana nga womanyiira kati wetukira okunsaba ssente nze yakatandika obutandisi olwo we naafuna nembeera nga SK White Brian yakomyewo mwavada ku podium mbeera kye White Brian gyali mugende White Brian abawe ssente nyama ntono kati enteekateeka ziri zitya ez'okulaba nga Fiiki avaayo mu busibe gyali waliwo enteekateeka management biki waliwo ekyakoleddwa waliwo abagenzeyo mulabako waliwo biri bitya ko bafani bagala kumanya omuyimbi waabwe ali mu mbeera ki bameni nze sigenda balimba wama mayinza ndi straight forward nasembeyo otegeera nga baŋŋakimu bayinza omutta bayinza omutta asonga era bonna be bamukutte nabo bamukutte n'abangi tebakutte yekka bamukutte n'abantu bangi naye bayinza omutta naye nze mwana Shatter mwana abayayi bajjewo empalana mu dipo empalana muzitutte ne Bulaaya tunabeerawo tutya okwatibwa kwa Fiiki kuyinza okuba kulimu empalana kulimu empalana nnyingi neddemu gwe nayogedde naye Saudi nga ngamba ekintu kya Fiiki kyabadde kiseetinge okwatibwa kwa Fiiki kwabaddemu okupima awo nkugambidde empalana yo eri straight forward kuva wa Uganda wanene waffe negenda mpaka Saudi ate teri Saudi yokka eri buli wamu mwana mmwe buyaye mmwe mubeeremu kiba kyakabi ate ekyo yakolako gundi bbiri zokka zokka ze yakolako eyokusatu teyagikola ne bamuwamba buwambi naye nga bameni ebintu ebyo si birungi mwana gwe wenanga omanyi oli eyo olina byokola ngaoyagala kulumya abantu b'e Gaza ffe tetulina buzibu ku muntu yenna ffe tulwa peace and love mwana obanga oliyo ng'olina kyonoonya ku b'e Gaza kwe kulumya omugaza era oba mwakoze ensobi nnene gye mwakoze okulumya omugaza gwe atalina buzibu ku muntu kubanga ndowooza zino entalo zirina kukugwera mu kibali mukuba ndongo si kwesiba si bwe kiri wamma wekiba nga waliwo embeera yonna olaba n'omuziki ogulaba waliwo egutuuka ne gukoma nze kati kankibagambe waliwo omuziki wegutuuka ne gukoma omuziki gwe Uganda kati we gwatuuka kati twafuuka Abamerika kyetubulako kiri kimu singa batuwayo bulubanto tuba nga twetulisa just tetwekuba ku mitima tokubemuko ku magulu mutambuleko ku muziwulu kyeya tusoke tuwulire eno mama eri waye ne Kampala nene bameni mmwe awo wennyini
kati gwe nga Nyamantono ina eddoboozi muntu kigoyinza okugamba gavumenti oba okulaba nga bayamba ku ttano waffe Fiiki Gaza ali emida ani principal kwa tulabadde nnyo ku Nuupu baani abo mwayogeddeko ko nabo aba Nuupu mbeera ki eri awo gwe njagala okusooka okwogerako bannange gwe njagala okusooka osaba obuyambi nga ndi wano eno mwana nze Nyamantono sajanga badde agenda nnyo ku Nuupu mwana era obukofiira abukuba bandana azikuba segera bamene everywhere buli wamu atekayo ki Nuupu kati ensaba mwana gwesebo Kyagulanyi His Excellency yo isima mwana kumanga mwana kumanga nine noma mwana omuyayi wange mwana babeereddewo nnyo mwana aba Nuupu mwana Kyagulanyi beeramu mwana omuyayi genda omulabeko mwana tumayeko ku bantu bagende balabe kiwani kikumuyaye golina eddoboozi ddene mwana newakoleyo ka post nowatageno nakola ka post Kyagulanyi kale walayi Kyagulanyi nembeera omukulembeze w'eggwanga next president aye mukulembeze w'eggwanga obadde ki ani mukulembeze w'eggwanga Musabba afugawo nze ndi awa Musabba Kyagulanyi nalindiddeko ewuwo Kyagulanyi nalyako ewuwo nendya kamera ewuwo soka owulirize kolayo ka post ne basajja abo ku Facebook kale nze newetabira Facebook nze kantere ku Twitter koka ku Twitter koka eddoboozi ly'oddene nnyo n'omulala mwana King Saha tano wange mwana soko nkubireyo ako akantu kamuwe kati Saha Federation nandi nze ngenda wa Saha onnonya ki wake nze ngenda wa Saha amazo mwana w'omudipo nze ngamba mwana w'omugete yakulira mu ghetto sweat out alipanda small city big dreams nze mbadde ngamba mutabani wa Gaza nze mbadde ngamba nkubirayo akalanga akakamuwe kati ontereyo post emu bweti ng'eraga Free Fiiki Gaza #Free Fiiki Gaza kyensaba bannange King Saha tano wange Kyagulanyi King Saha bokka teri mulala Uncle P kyensaba bannange Uncle P nfaako ndi munako okwatibwa kwa Fiiki kuno lwaki abayimbi tebavuddeyo nnyo kumulwanira kotola abayimbi abalaye baba bakwata abayimbi bavayo ne bagamba furi gundi naye ku kya Fiiki sinaba bweyo muyimbi ye mpozi Waiki Benda ina mulebe yakoza video Waiki Benda naye sinaba kulabayo muntu anti Waiki Benda ajukira Waiki Benda ye tano wafu Waiki Benda bamulira yamanyi obuzanyi amanyi obulumi bweyo kati mwana kyensabayo Uncle P mwana Uncle P saka akabirana mu kamera Uncle wange Uncle P nkusabye nyamba gwatero tumaliriza ensonga zaffe zonna Uncle P lero nkutese mu kamera buli omu akimanyi gwamala ensonga z'Abagaza kweso yakwasa ensonga z'abaana b'e Gaza Uncle P maliriza zinene ensonga ate nsaba shata kanene akantu akatekeyo aka Uncle P ddala Uncle P tukusaba maliriza ensonga mwana abayimbi ba Nuupu okusingira ddala aba Uganda yonna aza buyimbi bwe Uganda obumusagala naye butateekayo n'abayimbi ba Nuupu wama musuleeyo bunene obuntu Free Fiiki Gaza King Zale bannange tano wange big up to you kasuleeyo mwana namwe mwena abali Saudi Arabia nga mukimanyi muli bafani baffe abali ettaka abali Oman abali Bungereza abali US abali e Japan abali e India mbusuleyo mwana Free Fiiki Gaza musajja aveyo mwana enaku nina nyingi tano wange mwana kati niza nokabira mu kamera mu sibyasanyo kituufu mwana obusungu bungi okwatibwa kuno kwazenga inayo n'ennyonyi endala ayibadde inayo ennyonyi eya UK ya wendala UK yebadde ejjako omusanvu naye katusabe mwana bitambule fiiti aveeyo buli kimu kitambule ekirala egaza wali watya tulaba badde nga bayagala okugira yawukana ebadde eriwo biki ono weeno naye kyembadde nga mu kaseera kano
tuwe kimu kansike nkugambe nsaba ejja akomewo mutogo gw'emmotoka we yali atuula ate shatako kateekeyo juliyo ne waatadda naye ejja akomewo atule mumutto gwe yali atuulamu tano kujange nkumisinga egaaza sinze nze kanono gwentudde naye mwenyini amumisinga fena tukumisinga egaaza mwana ejje kumuyini nga kwoli mwana nga kwoliko jja waffe mwana manye mvuga gyotuvugamu gye watuvugamu mwana ejje come back ate ejje njagala otekeyo free fiki gaza muganda wa ejje matiki katekeyo mwana so nga mwana omutto gukumisinga ze nkyogedde n'omugaza naye akyogera omutto gukumisinga gwa ali empya UBN ekumisinga omutto gukumisinga banana yafa kati omutto gwa UBN gukumisinga gwa aliya nga tumaliriza Nyamanto ne bafaani bo bagambe naddala bakadama bali Saudi Arabia abo baani bakubyo bagamba kukwatibwa kwa Fiiki na kiki kye bayinza okukolawo tulaba ate nga tubyongerayo mwana nze banakadama bonna abali eyo mwana abanoonyi b'olupapula mwena mbagala mulunoonye mwana munyambe yakantu kamu yenna kale yenna asobola okugenda okunoonya Fiiki Gaza yenna asooka onoonya Fiiki Gaza banakadama abali eyo tano wange ogenda funa ekyakabi okuva ewaffe okuva e Gaza ffe kase tusindikira ng'oli ne Fiiki Gaza ng'otudde naye muli mu kunyumya kyemmanyi ojja mufuna mwana ye bali batano wange Peter Pro mwana Tibaga bikole soko kole kweyo ensonga kino kibati ogendayo ku poliisi kiwani kuli gwogamba agendeyo keri alabe ku musajja ali atya yeepima bwepimi era kyeri abagambe biri mu politics biri mu politics mungi kati biba biri mu politics kati olwani agenda okuyamba kubanga mwana ba politics obemanyi biba biwanvu mu ttaano anti nagambye da principal Kyagulanyi agenda obikola ne president wange King Saha Fiiki gwatwalanga president we King Saha yagenda obimaliza ne federation naye era nayo federation yawa ya Kenzo ye yata Biniganta bagamba Kenzo sebo ya birimu ebya Biniganta alisoka kuŋŋamba wali ŋŋamba n'akajjayo ndigamba Kenzo ya respect Kenzo lwasembayo kujja mu dipo yaffe watulaga amazima lwaki abayimbi bangi babakwatira nnyo mu nsi ezo zi Saudi zi Dubai Biniganta juzi ali Dubai ne bamulya ono Dogo Tani ono Chani Chaliani Tomudi bamulire Dubai Saudi Arabia naye waikibya ne bamulire Saudi Arabia bani kyekiri eyo naye ddala tugenda kudamba abayimbi baffe mwana ekiri Saudi Arabia bali mu politics n'ekirala Saudi Arabia nsi y'abasiraamu bammene bapromota imba mutegeka ebintu byammwe museke mugende ku polisi mukole mufune etteke libakirizo tegeka ebintu byammwe mutya polisi ziraisi mutya polisi kati polisi mutya yaki osobolera opakirira omuyimbi n'omujje waka eyugi mpaka Saudi Arabia kyaga nti osobola agenda bayiri n'ofuna gundiza clearance ey'omuyimbi mwe bamwana promota namwe mbeeremu bamenya Abannayuganda mwenna abayimba mwenna abamusician mwenna mubeere mulekerawo ogende Saudi Arabia nga basoke bamayize kiriyalinga buli kimu tedamba abayimbi baffe maana mutubonyabonya mutubeereza amaziga mutubeeza amaziga kubaka tusagamba nti omuyimbi wadde agenze kuyimba ate nga ali ku visa ya visit ng'agenze nga mulambuzi ate nga alina sho kwegamba mwana bapromota kwajuka gumimbi n'oluusi oba tobimanyi tosogenda binoonyerezaako ng'okuba tomanyi kankusalemu akalimi Fiiki okugenda e Saudi Arabia gwe gwabadde omulundi gwe ogusooka okugenda e Saudi ekitegeza buli kimu badde muyina okuba nga mukikiriyalinzi nga bikimu mukimaliriza naye ajja buzikuba kibali kye kumaliza genda buli wamu bakuba mubali kuvaayo kumalayo naye ate mubeera nga mukolawo muti omwana mubeeremu ne management zammwe ezeeyo aso nga mujja kujja e Kampala tujja basa nga tujja balaga bulu shit musegera
mwana stop ate n'abayimbi wane sita nabo balina obbaamu mwana tebamalaga katulina okukola research omuyimbi waffe agenda kuyimbawa ani amututte buli muyimbi kati mwana gwe wena buli muyimbi artist gwe wena gy'oli mwena kati tutandika okubeeramu mwana si bya promota kuva eri azza kwefuda kutaddemu ssente agenda kukola mbu ate tuseri ate bakulidde ye ayiseemu kati akulekeyo kati talina agenda kuyambira kujjayo kiki bameni mwana tubeeremu mwana oza mubirabe ebituuse ku muyimbi mwana ate si omu si babiri si basatu buli muyimbi kize kimutuukako naye nga shata nga wogambye mwana buli muyimbi abeeremu nenga Shata Empire tubadde wanenya abantu bagambe bagamba nga tumaliriza okugalawo Shata ogenda kugalawo ne waliyo amaziba matako amaziba mataka babeeyita mbubbo tano ffe n'obeera wadduka ewaffe omuntu gwe twagala gwe tumisinga ali ogu mu kampu ejematika basigadde muli bullshit I let them go and fuck their mothers mubeeremu tetubaagala mazi ejematiki yekka basigadde the rest mugende mufakinge bamama bammwe nenga obubaka bwebo obwanyama ntono mbeera yakinyika gobe si nnungi n'akamu yemba neyala kugamba ku kyekisemba yowe sikyerabidde akalifa si wakati mwana tuteeke tufate oyo omusajja yaffe tunalaba ebiddako kyampu basibule nga tomaliriza bameni mwana nga muwulidde omulanga gwe tugamba Gaza mwana tusaba buyambi mwana ku buli gwe kikwatako na buli omu asobola kwaffe mwana tetulina bwogerero mwana gwe nange oliyo ng'olina obwogero ng'osobola okwogera mwana ng'osobola kola ekisoboka kyonna okuyamba Gaza mwana si bya ssente kitegeera buli omu gwe wena kyosobola nga kikwata kuba Gaza buli wamu everywhere Gaza to the world mwana banakadaama baani Mr. Kyagulanyi ssebo tusabira ddala ssebo kiyambe abadde bateekamu omwana effujjo mu kukwatibwa kwa Fiiki nga bawuza tukasooke tuve mu birthday simanya birthday abo mbamanyi abo timu Fangon president wa Fangon tano wo mugambe tano wange aliyeni yo si tano wange gwe toka tano wange mutabani wange aliyeni mutabani wange mpulira bibyo si tano wange aliyeni mutabani wange asonga aliyeni ze yakulaga ekkubo ly'abaniga Kambe na yako bomulanga sitotataga buli muntu boye kuguno omukweno kozi tano kale anyway aliyeni mwana nkubirayo ko wako kamwana akaposti kamfrifiki Gaza tano wange mutabani wange Chosen mwana Chosen gwe nkimanyi gwe totulina akombeera nene nnyo gwe tetulina akombeera nene nnyo champion kudu mwana Tafa Empire Tafa Empire mwana Mark the Urban wechiri mwana King Zari mwana Shakibu mwana mwena Shiraga shumba mwana gochimanya ate gwe gochimanyi go research osegera Shiraga shumba mwana mwana mteke kututa mwana mzisule yozi posti mwena mwana mwagala mbaddemu mulundi gwa 8 gwa 10 enga kyekyo mwana buli omu akola kyakola akikole tulabe nga abigwa boy